Mbalamusizza mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza, twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kano akanyuvu era nga twebaza olw'ekisa kya Katonda n'olw'omukwano gw'omungi era ng'eddakiika ziizo 4 ezaakayita ku ssaawa 6 ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Ekkumi 2019 era nga twebaza Katonda mu studio tulimu n'omuwanguzi waffe era nga yatuuse dda atudde entende. Twebaza Omwoyo Omutukuvu oyo atuyiggira abawanguzi baffe okuviira ddala ku Mande mpaka olwokutaano era essaawa zibeera ddala 6 mpaka ssaawa 9 z'essaawa 3 ze tubeera ffenna wamu era nga tuweebwa omukisa nno ogw'amaanyi ennyo ddala n'olunaku olwaleero era tuweereddwa omukisa ogw'enjawulo gwe tugenda okubanga Omwoyo wa Mukama asobola okubanga atwongerayo mu kisa kye ne mu bulungi bwe. Juliet Juko Jjajje nze ndi emabega w'omuzindaalo guno era nga tulina abawanguzi Mukama bazze nga abakozesa okutuwa omukisa n'olunaku olwaleero nzikiriza nti n'omuwanguzi waffe Omwoyo Omutukuvu oyo gw'atuteekedde tugenda kwebwa omukisa ate era nga mwami abaami twebaza munnanga ak'ensusso kubanga obulamu bwabwe si bwakwogera boogera mitwe details naye Mukama bw'abanga mutuleetedde Mukama munnange akwenya omukisa ogw'amaanyi. Abali ku 98 katonyeze musanvu Central n'abali ku 96 katonyeze 040 Poto n'abali ku 103 katonyeze 9 Iganga bwetyo ne ku 10 katonyeze musanvu Masaka. Tuweereddwa nnyo omukisa n'emikwano gyaffe nga gwe omuntu otali wano mu Uganda ali wabweru eyo oyo naye tumufunira ku MCF Radio 2018.caster.fm bwe tutyo ne tweyongerayo mu maaso okwebaza ekisa kya Katonda abali ku live church mwatuuse mbalaba tiimu nabaga buli omu ina tiimu gy'okiikirira tiimu Saudi mbebaza tiimu Jordan Esther yemwe bali kubanga mwatuuse dda nze manyi gyenna gye muli tiimu nnyingi nnyo amawanga gonna sobola gamalayo wano naye mwe bali kuba nti mutwaniriza mu kaseera akafaanana bwe kati ate era ne tukkiriza nti tugenda kwebwa omukisa. Njagala kusabira mikwano gyange mwenna abawuliriza programu eno muwanguzi tawanika n'okusingira ddala era ne MCF Radio mwenna abagenda okubanga mu travelinga nga muva mu mawanga ag'enjawulo nga mukomawo ewaka mu Uganda. Njagala kugamba nti bw'otuuka newankubadde oyagala okulya ebitafutafu naye tuukira Mutundwe ogenda mu klasi y'abapya ate noose n'amafuta ago sobola okubanga gakutambuza n'asobola okuddayo nga buli kintu kyonna okikwasaganyizza. N'olwekyo nzikiriza nti obulungi bwa Katonda bugenda kubanga butweyoleka era neebaza mwenna abasobodde okutuusa muwanguzi tawanika ku buli ssekinnoomu abakozesa WhatsApp ezo Sophie tiimu UK mwebalire ddala Mukama abatuwere nnyo omukisa emitima gy'abantu gye mununudde obulamu bw'abantu obulokose. Nze nzikiriza nti naawe olinako empeera ey'enjawulo. Nja kubanga njogera tiimu mwenna mbalaba ne South Korea. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe olunaku nno olwaleero agenda kubanga atubuuzaako atubuulira ku mannya ge gy'asinziiridde olwonna ate ajja kubanga alutuviira ku ntono Omwoyo Omutukuvu nga bw'anaatutwala olunaku luno olwaleero. Taata nsanyuse nnyo okulaba nange bwenti omusumba essebo wange nebaza Mukama olw'okukulabako omusumba jjejje mu studio esaata nga njayaana kubanga bino byonna okubaawo leediyo biki wano Mutundwe wanzadde nnyo kubanga kati nebaza Mukama olwa mukyala wange naye leero sibawunsinze leero ndi ku mwanguzi tawanika yonna gy'oli ku mulimu nkutumidde nnyo nkwagala nnyo abaami n'abakyala abatuuli okuva ku nsonda zonna ez'ensi. Mama wange tojjaako emuseefu nkutumidde mmanyi nti ojja kumpulira oba tompulidde emisana ojja kumpulira ekiro nkutumidde era nkwagala nnyo mama wange ero nnagaweka kutaawo bannange mbaagala nnyo ab'emikwano abaweereza betuweereza nabo mu Victoria's Kingdom abalivayivo nga weetegekera abasajja tebamanyi kwogera nnyo waliwo akyetegekera kino
nze wentandika okulombojja nsobola okwogera ddala ndi musomesa wa bayibuli bulungi. Kale katugende ku kyatuleese. Mikwano abalungi, amannya g'omuwanguzi waffe tugaddemu bulungi tugategeere. Nze bampita Kironde, Pastor Steve Kironde Steven Male. Okay. Yoyo omuweereza wa Mukama Kironde Steven Male. Tugenda kubanga tweyongerayo maaso otubuulire obulamu wagenda okutandika okutegeera mukulu Steven wabusanga otya? Kati nze ngenda okubbulula amaaso bwenti okutegeera. Nategeera wakati mu lutalo. Lwa Museveni? Olwa Museveni. Bwentegeera bwentiira ndaba tuba tuliwo obulenzi awo nga ne batukuŋŋanya mangu tugende gye tugenda ossula nga tuvaawo mu nju nga tetumanyi kigenda mu maaso tuli baana bato. Niraga nti nedda essaawa mbi nnyo mu nju battiramu abantu kati. Ne tugenda ne tusula gye twasula, njukira nga twasula mu kifulukwa bwe twasula awo nga timbeera nzibuzibu. Kati ne tuddukira eyo bayitayo Kayunga. Twabeerawo ne tuddukira Kayunga eyo nga wano we twali yali zooni mbi kubanga nze banzaala Kakute naye nali mbeerawo obulenzi nga we tubeera. Maama wabeera ne bataata ne taata waffe basuubula. Maama mulaba nga agendanga ku dduuka ng'akola mu butale bw'omubuulo. Kati mbeera nebanzibu nnyo ne tuddukira Kayunga. Naye okunjukiranga okuyita okugenda okusomokamu eri bwali biseera bizibu nnyo ng'abantu bangi bona era twatukiringa era tulaba abantu abale nabo olaba bakagwa bugwi mu kitundu. Abantu baawo obulenzi basala nnyawo omuggogo lwajjali ne baddukira oludda lw'e Kayunga bwewatyawo nga niwo obulenzi lifuuse eddwaniro kubanga omusajja ow'amagye baali bamuyita Kasirivu yagamba mpadde essaawa 24 n'ateeka emmundu nnene nnyo mu tawuni y'obulenzi. Ng'obitegeera baba bikunyumiza bunyumiza? Ebyo mbitegeera ndikaana kataka alenzi akadduka mu lujja. Myaka ng'emeka ejjo? Myaka nga 4-5 ndaba ekigenda mu maaso. Kwembuuza maama ne maama leero tugenda sula mu nnyumba. Sirika eri. Mbeera nzibu obuuza biki ebyo. Kati ndaba ng'era embeera y'akajagalalo omwana w'emyaka egyo 5 aba alaba ekigenda mu maaso. Ate bitera kumwerabira. Era ebyo byandiko nnyo nabiraba kubanga neewulirirako ku masasi nga kitabuse nno. Maama mpulidde essasi ebiwudda bye tugamba gwe awo ozannya buzanyi. Kati tuddukidde Kayunga tuli eyo tugudde mu nsi ndala nnyo, embeera yaayo ndala, amazzi tegalabika nga bulumi. Era Kayunga twasulako mu nju ebbanga ttono nga tuyina eyo mu kimwanyi gye tusula. Emisana nze bansindika nzije nkebere ewaka. Kati bampa akadomola nti bw'olaba omusirikale kuba akadomola ako kubanga waliwo omwana omu we yalaba abasirikale yaddukira abazadde be gye beekwese. Famire yonna ne bagitta ne bagikolaki bagimalawo. Kati nze bansindikanga ku kkubo ntunula ndabe kyekigenda mu maaso. Kati maama n'asoba mpolampola najja n'afumba emmere eno nga bw'alabiriza. Kati nze nasindikibwanga okujja okuleekinga okulaba embeera eyimiridde etya. Kati embeera gye twali twadduka okuva ew'obulenzi ate n'eri e Kayunga nayo neetusalako embeera yakagumuko from nowhere owulira essasi nga bintu bwe bityo nga bizibuzibu. Twali awo mu danger zone. Kati twali ne bamaama abalala nga taata waffe yali ayina abakazi by then abakazi baalinga bana be yalina ebiseera ebyo. Kati bonna bawulya ate ye yali atudduseeko nga addukidde yeete eddala jjinja gyekwese. Kati baamuwa essaawa 24 nga bwe tuba tetumuwaddeeyo bagenda tutta famire yonna. Muwayalwa taata waffe olwo ayina engeri gy'asapootingamu
abayeekera yali alinako ku ssente kati ne bamumakinga kati omusajja omuwaawo yali mayumba 10 n'amuteekako etteeka ly'amaanyi nnyo bw'atalabika. Taata oyo yaddusa bigere paka jjinja neyeekwekera ddala. Kati naffe ne tudduka tutyo Kiwalazima ne tusibira ekayunga awo. Kati awo abaana muli bamikulu? Abaana kati ffe mu maama twali 6 maama waffe. Kati ne bali bamaama abalala nabo bawulira tuddukidde mu katundu ako nabo ne badduka okulirana mu butundutundu obwetoolodde awo. Tuli mu kivvulu awo ekayunga Namagabi. Abantu bonna ab'obulenzi abamu baddukidde awo. Bamaama bano bamanyiganye tuddukidde awo tugendako bamaama guni nabo bazze naye fate ffe tuli bataate tunyumirwa bunyumirwa tulaba kinyumu mane maama eno gye twazze wanyuma tulaba wanyuma naye bo tuzze ku bunkenke ne taata bamutaddeko okumutta bamuwadde essaawa 24 bw'aba taweereddwayo agenda kuttibwa. Kati era bakigamba gwalekinga nedda ompulira emboozi banyumya biwulira bama abanyumya ane ekiyate mu ekyabatuuse naye kati ndi awo mpuliriza ojja wero yagala owulira olugambo mpuliriza kigenda maaso nkiraba nayagala nga nnyo okula. Wali tonnatandika kusoma ebiseera? Sinatandika kusoma kati era eyaawo mu lutalo gye ntandikira okusoma ntandika okusoma awo bayitawo Kayunga mixed ndi ntandika. Basita bange be bansooka sita wange omu n'agenda Kayunga Girls omulala n'agenda ku Bishop Brown. Kati amasomero ageetoolodde awo bagenda wedda. Kati twavangayo walingawo road blocker yalinga mu kisomesa eri awo Kayunga amanye Kayunga waliwo abo bayita mu kisomesa walingawo road blocker naye ng'eriko abasajja balina emmundu. Kati road block eyo nga omusajja tagiyitako. Kati nze walingayo kiddaamu eyo bayitawo kiteredde gye twakimanga amazzi. Kati ekiteredde awo abasajja bano bafunamu obuzibu ne babattamu munnaabwe ne bagala road block ekaayi omusirikale omuya baamusse baleka abayeekera neno batuuse. Kati road block eyo nga teyitikako kubanga twasangangako gwe basse. Wali abasajja baali bazibu nnyo nali ntuusewo bwe nti bankebera mpitawo omu n'alaba akanyonyi nga kayitawo n'atunuza waggulu kyatirale ekimundu munde n'amugamba tokuba bwemugamba tokuba n'abwatusa kyatirale nadduka. Nze nalina ebidomola nadduka engeri kangambe nenzukeyo bayitayo mwami Kawesa ne tuwekwekeyo mu lusuku nga mbeera nkambwe nnyo. Twakimangeyo ku nluzi lwa Nalumenya nga tuli omwo mu Kayunga wano mu Kivvulu we twagulanga ebintu ne ntandika okusoma. Kati nagenda ku ssomero naye ku ssomero ne batandika otulabula bagambye essomero liggalewo Kayunga wafuuse eddwaniro. Bagambye abayeekera batuuse awo Kayunga ne bagamba essomero liggalewo. Abasomesa ne basigala nga bakyatusomesa n'olunaku lumu baakuba parade ne bagamba mujje ffenna ne tugenda bane kiki batugenda tugoba fiizi kiki ne bagamba mwenna muddeeyo eka wano kitabuse ddwaniro. Ne tuddayo eka. Maama yali yagenze kukola naye tuba tuli awo naye n'akomawo ne tubeera awo ne tudduka ne twekwekeyo mu kisaka. Olwo lwali luzibu nnyo nnyo olunaku kubanga awo neiba bajja ne babakuba bubi nnyo banneiba abatwetoolodde abaagaana okudduka ne bayuzaayuza emifaliso gyabwe baalinanga emifaliso gya ppamba ne bakola obubuzi bw'amaanyi nnyo abasirikale. Kati awo ne wafuukanga nawo wali kazigizigi awo mu Kivvulu abamanyi Kayunga. Kati ne wafuukanga nawo wazibu nnyo ate gye tuddukidde ebadde nga safe zone. Kati waliwo abantu abamu baagumba mu masomero awo nga mwe basula. Kati wano somero batugobayo tulekera okusoma. Kati abantu abamu baddukira kuki
ku ssomero ne babeerawo ku ssomero we bakola enkambi bavaawo ne bagenda ne banona emmere mu nsuku zaabwe n'emmalimiro ne bakomawo awo ng'eno emabbalibbali batta abantu mu kimugunyu. Kati waliwo omukyalo omu yawulira abantu abakonkona n'aggulawo abaggulawo bw'ati omusajja yamutujje oba kyambe ne bagamba ate omukyala ng'amanyiddwa ne bagamba naye maama gundi bamusse agulidde abasajja nga tamanyi. Kati awo ne wafuuka nga bunkenke tetukyasoma amasomero gaggaddewo. Kati waliwo sisita waffe yali akola mu ddwaliro ly'e Kayunga nga era yatuconnectinga tulage e Kayunga ye already yali yafunayo omulimu mu ddwaliro. Sisita oyo mukyala musawo mukyala Nantumbwe musawo nakati kati yatuconnectinga nagamba mwanewo obulinzi mugenda kufiirawo mmwe nga mulaba mujje muddukire eno e Kayunga abantu b'obulinzi bonna baba ne Kayunga gye bali mwamunaga tujja kufiira wano nga tulaba. Kati awo Kayunga nawo wali safe ne wafuuka okubanga tewali unsafe kubanga twatandika okuwuliza report ti mukyala gundi babasenga balaga mu nnimiro. Naffe tutandika obbiwulira tuli baana bato tuwulira abantu babyogera awo mukyala gundi emitala eri abadde agenda mu nnimiro abasajja bavudde mu kisiko bamufumisa ebisoso ne bamuttira awo. Kati ne mu nnimiro tutandika okutyayo. Kati maama yagendanga mu katale ak'omubuulo wabangawo obutale Kitimbwa Nakyessa Baale bwe butale bw'omubuulo nawuliranga nga babinyumya bamaama ogenda leero ngenza mu Kebbaale Kebbaale ono atunda nze situunda Kebbaale nze kanninda ekyangende Nakyessa wekumpi. Kati nga tubiwulira awo byogerwa ngera abaana nga mpulira emboozi zaako n'owulira nga babinyumya naawe n'okifumintirizaako n'okitegeera ate naawe olaba ki ekigenda mu maaso abantu olaba tebali kyekimu olabawo obunkenke temugende mu nnimiro mu nnimiro maama gundi badde mu nnimiro bamuttiddeyo ennimiro. Kati nga mama abagenda kiro mama yali yeeyazise waalimira agenda kiro n'anogayo emiwogo gye n'asimulayo ku lumonde n'amuleeta kiro akabaana bange abiseera nga bafumba tumufumba ne twebaka ku ssaawa ngaeyo 4-3. Kati nga mbeera ya buzibu. Kati olwo tetukyasoma okusoma awo amasomero gavumenti eragidde eyo danger zone bajja abaana ebbomu eyinza bakubira mu bizimbe. Kati tekyali kusoma tukeera awo ne tunoona amazzi ki katwatuka okubanga amazzi ganonebwa kiro ng'ate ekiro kiri safe emisana tebaagala atambula ne bateekamu mu potolo teri kutambula batikka abantu nga mubawulya babatwala bakaaba. Batikanga waliwo emmotoka yalinga ya lwedi olaba eyisa abantu nga bagenda bakaaba maama gundi temunoonya bantutte kunzita nga mubiwulira maama gundi bane bamukutte bane tufudde ne maama gundi babatutte. Waliwo emmotoka eyo waliwo emmotoka yali ya bulabe ennyunga bweyitawo bweti abantu bonna nga buli muntu yenna nga odduka kwekweka gwekwata oba obadde olaga ku luzzi oba obadde ogenda bakuyingiza buyingiza mu mmotoka nakifuba egye bayita panda gaali nakirabako awo mu kivvulu kubanga kati nze bantumanga ebintu sukaali abaana abato baali bati babainaako buzibu. Omwana omuto otambula era n'obalaba nga tebakuyinaako buzibu era bakutuma ekintu ku dduuka n'ogenda ku dduuka n'okigula nodda era nga bakubuza nnyo olabyeko ku basirikale ndabyeko abayimiriddewo okuva jjo tebalina kati nga batya nnyo okugamba nti waliwo bendabye ekibinja nga kijja kitambula ekyo nga ne bw'ojja nga oli mwana mutono ogaana abasirikale babo bajja batambula bonna abantu abali awo badduka buddusi kubanga baali bafuuse babulabe eri obulamu. Kati awo okusoma kugize tekyali kusoma. Kati olunaku lumu lwali teribbo nnyo Kayunga n'ayongera okuba omuzibu ennyo nga twagaye bannaye mudduke wano kati ddwaniro nonyumyange yabiti nge yali omukulu yawo mbiraba
ndaba mbiraba ndaba nga kati bukedde bunkenke mama abagamba mwagala gena kuzita mugena mama chichi mageye mpozi mwagala kufa mutuula kajjukira abaana bato munyumirwa kuzanya kudduka tugende mama guntudanye teri kuzanya mutuula olumula babuzibu teri kuzanya chichi mutuulaawo bwenziruka wano gwenzirukako simunoonya mama atulabula kati ngwina kuba niyabaye kati olunaku lumu nze nazanya ng'era omwana omuto n'oyitawo mba nvuga ekipiira eri omusajja n'akwata ekimundu munne yamugamba tokuba ng'amugamba mu lulimi luli awo lulinga lulimi lwabwe baali bo beewuliza mu nnimi za agezako mugamba tokuba omusajja n'ateeka ekintu kyatirale bw'ati n'akitunuza mu bbanga kiri ekintu kibwatuka atirale kyali kimundu mundu neba bakitanga kiwumumpu nalulya nga bakimimya nga baga atadde kiwumumpu naye kiwumumpu kye kitukoze nga nze nagendo tegeera nga tulyeyo wansi kiteredde gye tuddukidde nze nadduka na banneiba banzuulo oluvannyuma lw'ennaku 3 kasaba kikuba waggulu n'ogamba giwunye yali ayoza ebintu njukira nga ndaba omwami omu yali atema nnyama awo ennyama yagireka awo waliwo bamama Robina baali awo booza bintu banyumyamu awo emboozi buli muntu jagendo tegeera nga ali gye yeekwese kati ate ne kimalamu twadda mu kasente ako kujja nga tukomawo tulabiriza oluvannyuma lw'ennaku 3 mama tamanyi gy'oli kati awo mu kaseera ako mama nambulako nga tamanyi gye nzirukidde naye nga buli muntu akutterirye nga biseera bizibu kati ndi eyo twekwese eyo naye ndabako nga ndaba bamaama Robina nga buli wenda bamaama Robina nga nziramu amaanyi neiba oyo omulaba naye ali ku nkambi wetugumbye kati tugumbya mu lujja lw'omuntu tuli awo oluvannyuma omwami omu n'agenda alabirize kyekiri mu kasenta wetubeera n'agenda alabiriza naga nti mu kibomu ekyo waliwo omwami bwati baamusise gwe badde balumbi ate awo bunkenke nga omwami oyo tumumanyi ate awo entiisa neyongera otubuutikira bassa omuntu ate gwe tumanyidde dda nti bannaye kati ate ne Kayunga gye twaddukira nawo wafuuse wazibu kati nenkomawo mama yayomba nnyo nakugaana okuza kati obadde waddukirawo ezo ennaku 3 onaaba teri kunaaba teri kulya okulya waliwo omwami omu we twali tuddukidde awo yatufumbirayo ebimonde n'agiteekawo naye ng'enjala erumaffe nampitirivu ne tukomawo mu senta e Kayunga ne tuddamu ne tugumba ne twadduka nga ne tukomanga waawo kusoma kwawo kati awo kusoma kuzikidde kwagaanira kukyaganye kwalima ne kuddamu kati awo kukyazikidde ebiseera kukyazikidde teri kusoma kati kiseera kitukuta olugwa bawamba kati bajja ne bakuba Kayunga twali twesigiriza nti tudduka we tukomawo ku luno gye baali bagamba mbu danger zone kyatabuka mama ng'agenze mu katale k'omubuula akamusimanyi yali yalaze musigaddewo mwekka tusigaddewo ffekka muli mukaaga tuli mukaaga tulina sita wange omubeti waliwo sisita omulala awo bano baali bali wa maama omulala twaliwo nze beti omugenzi mbaatu n'ekitoo kyange katukomewo amanya ne bootagagira gayinza obutakoma mikwana balungi olunaku lwaleero tulina omuwanguzi waffe mwami Nomunyumya mwami Kironde Steve naye ng'obuwanguzi bwaffe tujja kubanga tubulaba mu maaso awo bye bino ebyafaayo by'obulamu bwe katukomewo mu ddakiika ntono tovaawo.